Olunaku olulungi. Sebo. Ate mama kiki byonna mbitegese bwe biri. Sagala onesiruwalizeeko. Ngenda kutamu kubira nange. Yeah. Yes, tukyagenda maaso katono nnyo n'akalango tube nga tandikirawo. Ate nga ky'ekiseera eky'okutandika mubulambalamba. Ate mugumiikiriza. Si yakuze nnyo ekiryawo. Oyagala nyenyenga kedo. Tukyagenda maaso n'akalango katono nnyo akafirimu gye twolekera ate nga tubatandikira omulambalamba. Era nga neyosaleko ndio gisubwa ky'ekiseera eky'okutandika nga bulijjo okuva mu emizi video tukyalengera akalango katono nnyo ate tube nga tandikirawo firimu yaffe. Odukutu kwagala mukazi wange. Zaino nomuyita otya? Simumanyi. Okuva mu BVN production ekyali ntandikwa tugenda maaso katono nnyo era nga tukyalengera akalango ka kina Uganda kino so nga tosande kuleka ndi bakunyumireza firimu gye twolekera era nga tukyalengera akalango kayo katono nnyo twagala okumanya ebikolwa eby'omukwano abasinga bagulimba nti bagulimu naye nga baguli bbali katono nnyo yessaawa mukwano gwo ye mulabe wo ye firimu gye twolekera era nga tugende maaso saleka ndi bakunyumireza era nga tukyalengera ku bulago katono nnyo tandikirewo kadi ne kano kakalawo katukalabe ke kasema efirimu etandike teri maka gataliimu kyama osanga amaka nga balina ekyama kyabwe nga bo ekiro bawenyuka naye famire ziyinza okuba n'ebyama ng'olaba abantu kugejja kumbe basula ku mpiso wali obaddeko maka omuli taata ng'alinga komando omwana waafuukira omutujju mu nju ekyo kiyita ki enkoligo Kiki. genda maaso akatebe kakola ng'engolo ewuma zitandika ofuuka ebyokulwanyisa mu nju nga taata afuuse ensolo ne bagiyita blood marriage wetwogerera mu kitundu eri era abazeetaaga mu gifuna amatundiro ga firimu yonna mu Uganda tugenda maaso katono nnyo era tubatandikirawo blood marriage eyo yonga ekutuswako essaawa eno okuva mu Angelina Film Production the image beyond imagination yes oke katandike mulambalamba era nga saleke ndi osubwa entandiko yaffe ekifaananyi tutandikira omulambalamba mukwano gwo ye mulabe wo gwe golowooza okuba ni ye mukwano gwo ate ye mulabe wo asinga lwaki firimu eno bagitumye mukwano gwo ye mulabe wo tukyatandika butandise PK Fahad Uganda ne Miss Planet kwali ku screen tukyatandika era nga tugenda maaso tulina mwana mulenzi Juko Abudu entandikwa Nabbanja Angela Musisi David yakoze ku make-up ekyokunyiriza abazanyi ba firimu songa Lubega Vincent ye editor waayo okuva mu executive producer T1 Studios Musisi David assistant director mukwano gwo ye mulabe wo co-producer BVN production ekyali ntandikwa PK Fahad Uganda ne Juko Abudu beba producers songa Lubega Vincent ye mutegesi wa firimu eno katandise budde bwa kawungezi tukyatandika butandise nga tuli mu bufu obusanyukirwamu oli kyayinza okugamba nti anagenze ne munange out naye gundi naawe obula munaye mbadde ebintu bintawaanya ate ennaku zino munaye sente tezikyalabika ate nga womanyi munange ebintu ebiziwere bafulwa bulwawo omuntu akuyamba era oba osiraanye olwo okuŋŋamba nti waliwo ekigaanyi munaye era nga saagala kusumbuwa nga womanyi ennaku zino ebyokutwala bano out kizibu okusanga oli nga tazze na kigendererwa kyakubalansinga kinnyo tulengera omulenzi ono era omwana mukakasa tagenda kuddamu mu bulako wonna wamwagalira ajja kubaawo ono si wa muzigo wa ntalaga omulenzi ono afiira ku w'entalaga weebala neekunjagala abasinga agamba nze nattu nnyo ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso mwana muwala agambayo omukwano gw'omulenzi ono agwagala kuba gulimu outing nyingi naye omukwano ogulimu ini zokka ogwo guba gukambaga abawala esaidi awe bagamba
tugenda maaso naye nga byalaali njagala ndyankwagala tonimba kyokami tonimba nenkwesiga ng'oli mbibyo ekyali ntandikwa ate naddala kwawutingi nga ejiraasi yaliyo ddi n'akatunda kenkunyweseeko kumba ayagala kutemangu abulu agasaba enkoko ate anasaba nga akawago kepise tolina wosa ekyatandika butandisi ekibuga kyaffe kino kati ogenda okuddako mu ofiisi mutaka gyali akolera olunaku olwaddako waliwo alina kyayagala yetegereza ebintu bya mukama we ogenda okwetegereza gwe oba ne faadi kiki kino wemakola we nagenda mu kyalo manyi kyatuuseewo maama yampadde ekifaananyi ng'agamba mbu oyo mukazi simanyi gwe nteekeddwa okuwasa weza mukazi wampisa simanyi biki kakati faadi maama sebo yagambye mbu ayagala mpase kyekifaananyi ky'omuwala gwe yampadde oyo mbusooke nekanye bulungi si kuba ni mbeerako okwegira konna ye yanondedde mbu ye yakiise ekimyula maama yamulondedde ekimyula kati ate y'omulenzi awula tannatuusa kuwasa bano enkyali yakatandika okulaba ku nnuthu ennuthu ogiyita ensimbi kati yakatandika olaba ku nsimbi yessaawa y'okuba nga alaba ku ssanyu tannatuuka kwagala kuwasa ebbaala 10 eziri ku muluka kwava yakakubako ebbaala emu oddaawo 2 3 awo abuzeeyo 97 mpase ziri zinsube leka naawe omanyi buli wawasa oba okuze so nga ate ono ye mukwano gw'amagezi gamuwa ne bw'oba nga olina omukyala era muba mukyasobola okutambulako nkyagala okukyusa ku bulamu ebyo bive nako nze kankunoonyeza ebyakuleese tombuulira faadi tayagala byakuwasa firimu ekyali ku ntandikwa mukwano gwo gwe weesiga si munno bukedde tv kuliko abanoonya abakazi beberemu nga bwagala abasajja gundi mwe bannaye mwe muleetedde abantu ate okuba nti balinga abagudde eddalo abantu balengera bulijjo gundi nfunire abantu bakayana baba banoonya be baagala kati gwewafunye omukazi ate omuzanyisa ye faadi ebyo tabyagala bino byasinga okwagala okimanye olina egundi yabadde nenatu nnyo kati wuuno ali nenangwiso nga mulimba omusajja nga nsemeni nettama ate olwayitawo mwezi naŋŋamba mbu yenze nagundi nagagwane naŋŋamba muntunula bubi ate otundula bulungi ewange era naawe olimba olunayitawo mwezi ngaotandika koza musimanyi muntunulanga mmo eba nte nze ndayira muga katonda siri kuvuma ekigambo otunulanga mmo era gwe ngenda okwagala okakasa yes tewaliiwo nno yonna omanye omuyenga gyagenda alabayo tayinza kuteeka ampu mu bbala aba yagala n'agenda lumu kati wuuyo ye bwe bulamu bwayagala oba okulekani abawala akyusa bukyusa ebyobufumbo si byaliko nkugambye laputopu yagigula nga ya bizinesi naye alinako omukutu ogumuyunga kuba singa okunyirira mu nsi ozanya n'okuzanya ye nindifa addi yakola akasente ke ng'akyali wange yandi bulungi mpozi gwe sibaddeyo leero naye olweggulo nja kubeerayo wuuyo byendiko kati era ndi ku neti nfunyewo obuwera naye ko sirina okulondamu nyokuwankuwa nja bikugamba olweggulo nga sisinkanye wuuyo alina gwayagala okulaba akawungeezi nindifa addi kateekewo kale bayi tugenda maaso aha
kakatuddako wa mama Fahadi yali mukazi munaddiini nnyo era nga ebiseera bisinga abimala ali mu kitabo ekitukuvu ekyo ye mama Fahadi maasuza otya mama siba bulungi mwana wange ate mama kiki byonna mbitegese bwe biri sagala onesiruwalizeeko kumbe mama alina ensonga emuluma endala mama suubiza enaakomyewo mama ajja kugira tule nga nkirowoozaako omutunuulira n'olaba naakaniino kimasuuti gyange yeesibye essuuti mbukulabika nga gentleman kumbe muyaye boyi n'ayuza omwana ayagala kunkola ki mwana ayagala kunkubangwala omwana gwe nkuziza obulungi kati wuyo aganya okumpuliriza ekintu kye mugaata kiwuliriza maama ekintu kyayala Fahadi akole kwe kulekani afuna omukyala gwabeera naye omu ave mu bawala b'ekibuga naye Fahadi agamba kyajjalabe tayagala kuwasa atajjalabe neera kati ebintu ebisinga omuleetera obuzibu era lwabeera mu ofiisi aba abirowoozaako maama naye ali mujwanga era ng'embeera y'abavuka bw'ogimanye saakunziza mu katimba baana bali wali ku street buli woyita balina ebyokulwanyisa nga nzira ku ebyo ye nindi Fahadi maama ajja kumpesa koona ate mama kiki ajjukire mama ebyamugambye byonna onesiruwalizeeko maama ayagala muzzukulu esiruwazza mbadde manyi wano kyendiko kyekyogeziwala era mpase maama ayagala byabufumbo ate nkyali olaba ekibuga nga nkyali muto emyaka 3 gyalina kyali alayika ayagala kwengera kati alyoka amanye nti akuze ate mama ayagala omuzu bintu ayagala maama muzzukulu leero bannaye maama alindeko omuzzukulu ajja kujja omanye abazadde baagala abazzukulu tansumbwa olweggulo ayagala gendako mu kibaala ayagala kwetambuliramuuko tugenda maaso tayagala ebyo ye nindi Fahadi tubulanganya okuva etwala ebikudde ne wangamba nti genze kumenya mukyala tuddangamu kunyumba kiki kaani mukwano gwe ngajja okuva lero yamunyumizaako ekyannyina omufunira omukazi abadde taddangamu kulekani amulaba ebintu alengera bitandise okubanga ebimuzibuwalira waayagala okuteeka akayiringito ate maama wayagala kussaawo ampusi mu kkubo maama ayagala keni ateeka omukyala ewaka era maama ayagala muzzukulu maama namugambye alinde mu bano bennyenjereramu munabulwamu agira tujja kulaba nga bamuleetera omuzzukulu omanyi n'omuzzukulu ono ino tunula engeri yazzeemu omuzzukulu ow'ebbaala oyo taba muzzukulu mukyala omujja mu kidongo n'otwala eka n'agira n'amala n'agetabula ensi yayagala bantu bali ababuulirire maama ayagala mutabani wawase mwana wagundi we bamanyiganye ayagala kugezaako ogenda gezaako bugezaako simanye tugenda maaso ono yamugambye nti wajja kubaawo ekintu ekisoboka kyonna okukolebwa naye mukama wange ebintu bikwata empola tobireetamu malala kyetaago laikendi owuliriza omuzadde kuba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba abeera mu mawulire yakola entegeka omanye ebyemirimu okola bukozi ntegeka n'ofuna akadde n'owummula okola entegeka kati ali mu mawulire anoonya abanoonya anzisi era oli mawulire ali mu mawulire anoonya ababuliddwa obunamba obwo abwagala ayagala nnyo omuko guli nze nampeera mbeera gindi era nnoonya omusajja omulungi bwati ne bwati kuba ku ssimu eyo maama byatayagala atandise okolima mwana gwanjagaza ki maama naye olaba naye ebintu byogera gugenda fanja maama nno naye akyali ku bakazi abalungi abali wano otandise kuzungira mu mawulire era oyagala abo abambala enkunamye mwana gwe maama naye ayagala abakazi abagomesi lwamasantiri ayagala gwe
egenda maaso tugenda maaso akoze ate maama amulemeddeko ayagala muzzukulu ekyo kimuleetera emirembe okumuggwerako ddala ogenda okudda ku mirimu buli omu aba n'omulimu gwe ono naye akeeraka ku makya n'agamuseka ag'akawunga ngenze kuleeta kimaja ye wa bisasiro waayo ogamba otya niwe tuli wano bigenda bitya bityo nga obitegeere mu mwaka nga gutandika omukazi wafuwasa ulira nonyango newunso ate byo wabijjewo twawulidde ku lugambo ki bosi bamwagala bawase ekyo sinnakiwulirako kyoyinza okukola oyinza okubuuza ku Amina nabuuzaako ku bakozi abalala nga Amina mwabali ne ku mwanjo mbadde ndowooza noyina nekyomanyinyiwaawo manyife mu kasasiro muno tubeere eno nze ngenze naye mbulirako bosi waba afunye omukazi kwegamba ebintu byensi nabyo bizibu omanyi gateri alumirirwa nga talina kigendererwa olugambo olwavudde mu ofiisi y'omukulu laba lwatuukidde ku ono kyupaddere tosirikira n'amawulire ago mu munywanyi anja kukubuulira twagala tutegeere oba mu bosi oba avudde ku bwobwenzi kale tugenda maaso olugambo lwatuukidde ku kyupaddere omanya siru wa muzannyo eno emirimu gitambula efirimu egenda maaso ate nga tukyatandika ntandike gwe weesiga si munno bigenda bitya mbadde nayenkalaka naye ate bigenda bigaana ate biganye ekyuma yagamba akisobola kumbe kyekimuyinza bosi agenda maaso n'okulaga kuba ebyuma yabigula nga abakozi balina obikozesa kati oba tategeera abayamba tugenda maaso kati kitegeeza kati olaba neno nebeerera ekuyamba then olumala you told this neddayo agenda maaso amulagirira enkola nga bwerina okuba kibwe kiba kiwedde nazindolo kimesi njagala okizitayi ne bino byonna njagala leke ndyomaliriza omulimu kale nja bikola bosi kitwaire budde bizimaliriza bino byonna ngenda bikolako byagala alina abakozi abamugondera ate nga abasinga bali myaka gye ekyo oyinza kisanga awantu ng'oli ekyo kimunyiiza bosi atusinga atya obuto ate nga ffe bakulu ate nga yatukozesa ekyo kiviirako n'omuntu okuloga ozannya n'okuzannya egenda maaso yegenda maaso sinema gye tulaba gwe weesiga simuno ogenda okwetegereza ebibadde bya manija naye nga manija taliiwo efirimu egenda maaso empapula ezavudde mu insuwarensi era ng'enkya zirina okuddizibwayo nga omukulu alina olekani asayiningako buli kimu kyonna kirina okutambulira mitendera insuwarensi kozi twagira okuziyiza omuliro naye ate buli mwaka oba olina okulinyowenga ate guno omwaka tetulina kikutte mu muliro ekitegeeza sente ziba zigenze buli woosasula mwaka guno yonaabaawo ekiyidde bansasule notagiisa izo tuzibala ate olina okulinyowenga wolosewo ne life insurance nga ofa obulwadde nga bwonna tugeze okulongoosa obwandibadde okujjanjabibwa insurance eba erina osasula naye esasula ani
bosi ali eno Nenga nkoyinako. Ngenda kusanga wa. pulogulaamu ze ezisinga ziba za kifo ki ekyekusifu kale Genda wali twalikyusa. tetwandigize naye tugenda kala wali wali anakani batuguzi bado atuyiridde omwenge faadi engeri gyali faadi tayala nyo bifo bya fujjo Ndize kale. ndala ezeri nja kujja bwomu ekintu nja kujja naye nga tukikwasaganya Akazi bagala chipusi kimi ebwe bityo naye lunch time olowooza chipusi. tujja genda mu lanchi naye ku lanchi awo tunaalya ki Okay. Kale. ali mu pulogulaamu Zanko yungu. eno ofiisi yakagitonnyamu naye akola emirimu ng'eno bwafuna pulogulaamu awo endala ayagala nnyo ebintu ebyamasa kandaba ate ekigero laba ŋŋamba kuwasa ani gwafembi agende ng'aseka sijja kubiwasaayo tugenda mu maaso kaakatta bamiruka atudde ow'abakozi n'abasajja nabo babulaba omuzannyo ogwo naye kati ababukedde banyumya ku buzannyo balabye ku tv ng'ani gw'otuuza ku tv oseke ku tv ono ayagalako mawulire ayagalako ani ayo ddaani ago amawulire g'okubika agaatuula n'alaba amawulire g'obugundi ayagala nnyo amawulire ago emmotoka ya soda yagudde ne balinda ey'obuseke ago amawulire aba agaagala naye amawulire ago simanyi buzannyo tayagala naye boosi naye atusobedde bannange bali ku boosi bavudde ku bya tv kati bali ku boosi boosi tannawassa nti akyali muto nti gweyagala nyenye nga keddo omanyi keddo omukulu omulengerera ku kunyeenya munda ono yalomanyi boosi w'endowooza ze boosi kasitaana awasa omukazi ku ndowooza ze ala atagenda kuddamu kuleka ndi azunga ate ng'abaana abawala abanyirira bakyazaala bazaale oba okyatenda oli ne zijja zireeta omulala kati boosi akyawulira nga ayagala nnyo 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 yeggwe ennyalwe egenda mu maaso boosi akyala kweggwa nnyale omusajja oyo olina omwegendereza oyo kyali mukwano gwa boosi nnyo kati balabanga ebigambo ebi balina okwegendereza kubanga ayinza okugobesa singa twogera ebyasamwasama ono waliwo gaayo ono ye mukwano gwa boosi ono omulala ono ayogera nnyo ne boosi kati oba oyogera ku boosi muganda wange ebigambo birina kuba bitono bitoyito nnyo tebeeta tekyetaaga muddamu bingi tugende tukolera tusanga tugende tudde mu mirimu gy'omugagga ni kale oli mutuufu okugenda ngenda naye kino kiteke mu bwongo obwo njagala muzzukulu Kyokka maama esimu gy'oddamu okufuna alibeera muzzukulu. maama asibula kudda mu kyalo naye akoye eby'omwana obutaleeta bazzukulu ngeza n'enkomo nga taliwo ate nzija wiiki ejja ngeza nesisanga muzzukulu maama nga yeeyongerayo naye ng'alese mutabani wa mufalansidde yeetaaga omuzzukulu awatali kulindirira kulala egenda mu maaso firimu ono munywanyi wa boosi gwe bagambye era nga tebalina kwogera bigambo bingi ku mugagga kubanga ono akyayinza obbalonkoma mukama wange olwasenojja nyina amawulire ogenda okwerera boosi yenna nnyini naye alinga muyaye wali muyaye nnyini ayambala nga babanda nakalindemu nekakiririzaawo Nate ekyokola kudunia kimanyi. ono yamuteerawo ssebo n'emmaali Kasoke malize mimi. kati kansooke malirize bino tujja kwogera ku ebyedda boosi abeera nnyo mu mawulire tebaye abanoonya teri banoonya Naye bw'okyamina. Amawulire gali mu kirero. ayagala amawulire alina peegi zasinga okatulayo wano ku muko gwa ssenga Mission zaidi. tunoonye ku baana balaba nalyenvu
omuko gw'abannalyenvu sport ne visas bagenda kuba bagenda ebweru mu weeks 2 okuva kati so tugenda okukola process singa papers bijja kubaweereza waliwo abaagala okukola applications ku visa ne passport papers zirina okuba zitambula mu buwangu. Okay. Waliwo abasasulidde mu cheque bali basasulidde mu cheque ate nga cheque eri mu $. Bosi ayogera n'omukozi naye nga aba ayogera n'omukozi era yeetegereza nnyo omukozi ono kuba balina okuba ne boogera ate n'omukozi naye alina okugondera mukama we. Kale abanjagala ku ofiisi gyendi tulabe kale ye mugagga egenda maaso firimu efirimu egenda maaso. Nindi boss Fahadi laba ye buli kaseera abeera akyusa langi tayagala ono gakwata simu hello wangi obani ono banenze Shadi Shadi hati nogamba Shadi ya wewa bananga Shadi atomanyi oweneno eno egundi ewa ayinaabugira nnyo mbadde era gezesa kumbe bosi muyaye era mbadde njagala weewozeeko naye nga naali nakutegedde mujebale kale naye jebale kumbe Shadi omutima gumulumye bosi olumubidde ne gumwenyika namune mbadde njagala nkulaba oba olina akaddeko oyinza okunfisiza bannange Shadi abe Shadi sininaala kandabe mala okukyetegereza ngenda kukubira ngenda sooka ndabo bakadde weekali lengera omusajja bamusaba obudde so nga abasajja ensangi ziri be baali beegayirira akadde kati gwe bakasaba mukulu naakulaba omanye ebyabamadamu bambi tebamanyi kwogera bingi ayogera ekigambo naye nga kyewala so nga kitegeeza kuloozi naakulaba ssebo naakulaba oyo abeeramu amakulu mangi ate gwogamba oti tugenda mu maaso kale ssebo kale Shadia final akubye nsanyusa okulaba Fahadi kale nnyo kuli ekino ndi bulungi kale banga libadde liwanvu emiwe kituufu okuva emabega yonna mbadde nzijankusubwa naye namba ebisingawo tetwasobola kubiina wanyamba nnyo mukwano nasanyuka tugenda maaso kakati Shadi ono newe yabadde asaba okulekani yasinkana omulenzi ono waliwo kyeyadde amwagaza namunange ononsonyiwa okulekani nkusumbuwa omwana yanoonyereza okulekani yafuna ennamba y'omwami ono ng'ekigendererwa yali yamuyamba yasula ebintu by'omusajja ono n'abimutwalira kati abadde nga anoonya engeri yonna eyokulekani yamwebaza engeri Fahadi gyali omusajja ow'eddiini eri eyaffe eyagundi baddu ba Allah kati ebintu abikwata mpola oba oli awo nange nandibadde neegomba okubeera n'omwana omuyivu obulamu bwange kati omukyalo ono lwagira ate emboozi etandise okuba ekuba samasooti ng'abaninja bane musajja gw'olina empisa abasajja ab'empisa nga temusangika ekiroto kye kwe kulabika kandi anoonya omusajja alina empisa nga Fahadi wa mpisa labo w'empisa
simanyi nakumanya ate oba kale sigambye nti gegwenjala naye omusajja era alinga gabankolera. Olina emyaka emeka era sinze mukulu akuze nnyo. Ate ne Fadi ku buyaayo bwe nga bw'omumanyi yazza gunze ebyabalungi atunula byabalungi byokka. Agenda maaso ayogerayo erinnya ly'eddiini so ery'ekika kuba oyinza okugaanira ery'ekikoma yi baana bangi ab'obuwala bakoze ensobi oli n'asirikira erinnya ery'ekika ate nga lyekulu erisaana okulembera lyasembyayo. Kati ogenda okugira bati okwanjula omuntu muli mu kyaki mwogera amannya nga muli ba Luganda. Ekintu ekiyinza okuleeta abakulu okuzirikira mu mukolo. Ate n'omuyaaye nga yaganye okugenda maaso n'ekyoyagala. Kozi gwani nze Namutebi ayinza okugaye Mutebi. Kati awo biba biganye era. Kati abantu bano batandika okumanyagana. Omwana kye yakola banne mwana gwe nkubuulire namuyaba nagudde ku kyokya. Omanyi omulenzi oli gwe nagamba yannondera ebyange n'abimba. Bannange omulenzi namulabye. Bannange omulenzi nayogedde naye. Bannange omulenzi ekiki obadde banne mpulira mwagala nesobola mugamba bambi omuwala atandise awula olubengo lumutudde mu kifuba ne Katonda lwaki yatonda tuti tetuyinza kweyogerako tetuyinza awula yagala kaaba tugenda mu maaso yamusanze jjo kati nze nadde nefudde amwebaza naye nga ekituufu nadde nyala mugamba agenda maaso n'okunyonyola engeri gye basinkanyemu n'omulenzi oyo okumanya omuwala yagenze nga yagenze okwebaza ebyokulya ye yaguze n'olino gwaliko alina ssente ne mugulira ebyokulya kugine 12 gya Landiroodi kwe yaguze ebyokulya Shadiya ne Mutebi. Efirimu yino tugenda maaso n'omusajja obedda buli wanyumya nga mpulira njogerera mu busomyo kyenda ne mpulira omutwe nga gwetooloola ng'ogwa ŋŋaali awulira afa. Sebo n'abaana b'obuwala batugwa naye teboogera. Kakati tubayize tubayize namune wandyegendereza ebintu ebisinga okupapa si byangu simanyi ate omuntu nga yagadde omuntu nebamugamba musezi yeeyika nafubutuka kiro ogabugambya bw'atandya anaaba amaze omukazi nga yagadde omusajja gundi nno oyo musezi nti alya beebweru nze we naaba mu nju tajja kundya ye ng'agenda maaso na laavu laba gwe baagalanga ki ali eno yapaakinze dda onjagala baneena omutima gwange ayeshuwa iye mwana gwe era ate obompisa bubi tomikisinga onvigolinga ate n'abawala bayaye b'essito bavangako ayinza okujja okukuula emitwalo 10 najja n'akalabo ka 3 gwe n'ogaba kwagala kali njeku akabaalaala kamuleetedde akabaalaala katakabaalaala mwana we neeyongedde okwa aye nno n'ak'ebisatu amuwaddeko k5 ku k'ebisatu ke yaguze akalabo akalala akawaafu ayagala kamira yono omulenzi gwe bagwa alagomikisinga amumisi kinze ali mumisi kikinga amumisi kinga bane mwana gwenya akutwala ewa Lubalala yani yekojo ensonga Lubalala iye yegenda maaso lengera Fadi bwali mu kukyusa abaana b'obuwala alinga akyusa engoye yegenda maaso jangu nkulage
Fahadi ekyasinga omutabula omuwala yamuleeta ewuwe Fahadi yatya. Fahadi ogenda otuuka ew'omuwala ate abawala nga yakwagadde alina okulaga nti alina kyakwagalako. Ogenda okuta atandise obalabala ebintu ebibula ewuwe mu nju. Olaba ettaala yayinayo kikonda. Ogenda okulengera ku ttaka. Lengera dining. Fahadi yatya. Ekyo tekimugaana kubaliga ate alina laavu ey'olusennyente. Laavu eyo alusennyente agoba ali ku suwadiiri nja kufuna. Kyokka okumanya ebyalaavu bizibu nnyo. Bane mwana gwe. Kale nno omukwano gwatandikira awo. Fahadi n'alabika nga buli kaseera kayina kati ali okulayika nga akafisiza omwana owabuwala ono. Bane mwana gwe nkwagala nga ava erinnya. Kwe nange nja kubebba. Afuuse guleeda munafu Fahadi. Kale nja kutwala. Laba laavu. Muno omuweekako omutwala mu kibira ng'omuweesa omuddusa. Ayinza omutunza amatovu omanyi laavu esiwanga ligwa lya tovu. Kiraga kina kutuukako. Okimanyi n'omuwala gwe nasanze ng'ayogera. Nkize nakwagalako just nayagala kumanya kufaanana sikyayi. Omunyiizizza. Ate nga mwagira lunaku lumuluka ate nga yakwesetinga. Laba. Yafunyeyo muwala. Waliwo mbu yajja yali agala mulaba bulabi bwe yakula kyekyokka. Kusikiriza okwagala omukyalo. Mukakkamu, mulungi. Mukazi mulungi. Omukazi mugumiikiriza ate nga tayomba tapalala. Ova ku mukazi atapalala. Nafunye unpalatable atapalala. Omanyi kye bayita ssente? Omuwala alina kye bayita amajja. Ng'abawala abalala takyusakyusa ku nviiri. Omanyi n'abakola mu wino bamusinga. Omuwala bannanga abakazi abalina ssente oba kiki? Omukazi omusanga nga yenna alina essente ze naye nga enviiri asaba maluuni. Simanyi muziyita maliini, simanyi maluini. Ng'asiba maluini asika enviiri ezo. Naye omukazi natuusewo omukazi ne ngamba kweri. Fahadi ku ntebe ze yasanzewo omukazi ono alina mwasajjute. Ogenda n'omusanga mu ngoyi ng'ayambadde engoyi za mitwalo 2 naye ng'alina ssente ziwera obukadde. Ono gw'ompalira nti alina ssente. Omukazi tobanga oli ku muka musajja wa. Kati ebintu ebyo ku muwala omutongo oyo aba yabijjawa bakola. Yaziddukanye. Ogwa ku muka omusajja nga bba emisana tabaawo ate nga ebiseera by'okyaliramu. Kaalidda ng'omutwe gumulumaze kuwummula oli kakasa. Ewali ssente esizannyirawo mukono. Anti kati gwe mukazi ky'olina okukola kanya laavu. Kati ky'olina okukola laavu oba obadde ogirunga na munnyo. Sooka ogirungemuko ogiteekemu ebirungo ebirala. Tugende maaso laavu alina ogimikisinga. Ne naye bebi weesibiddeewe kajoka mwana gwe naye tulina olunaaba ffembi alindako. Wano we ndi mukwekuuta nakyasaagala. Nawe oli mukunaaba ate nga tulina n'abafembi. Y'okukunaaza gwe zookodde eri kyokka toningiza bambi vaayo. Vaayo kyokka naye kirina ensonyi. Ate nga sirina nsonyi. Tunuulira. Nga omanya eby'abakazi abatagala kwemakula naye waliwo ekigira ne kimugamba kwatamu ku ssimu. Ate essimu ya Fahadi teriimu lw'oku ogenda okwetegereza. Mama, wowe, yaye. Agenda okula ekikulukuta ku mutima. Wowe, mama, Fahadi onkutudde entegetege omugongo. Amaanyi gaamugwamu ku kiri kyalengedde ku ssimu. Efirimu egenda mu maaso nga bulijjo Emmy nze nkuweereza okuvamu Emmy's video Kampala. Eno tugiraba yawulira mukazi atunga amaanyi gamweddemu ku kyalengedde. N'asooka yeebuza ekyokola nga takiraba.
embeera awulire emukutte ludda wajja biggwera ludda wajja biggwera Baby simanyi kyali wano. mukwano otya ogenda okwetegereza Nze nduddeyo. kiki nduddeyo mu kunaaba kyekikunyiizizza ndeeta essanyu lyo essanyu liri wano mu ttawulo ndeeta essanyu kumbe essanyu zendeka jangu nvaako nze nvaako ate omukazi nga ye ebyo byonna ssebo okulwokuba nze yakutawaanya seba musimu bakuweereza nga bakwagala ennyo kati gweosuubidde omusajja omulungi bw'ati ow'essente ze eri ayinza okubeera awo nga talina nze nemba sirina kugamba waliyo naye nja kumukyawa singa onooba okuzudde nti gwe mutuufu oli ayinza okuba kati kino kye kikunyiiza so bakuwandiikira za I love you bano nankani nagamba singa omukwano gwaffe gubakwala ali nja kubaleka nze gwe tolabanga kirina amakulu gwe ngamba otyamu tekirina amakulu nga kirabwako leka naawe bakwagala kati oba nze kati labayo gwendaga bulazirava nange gwe gwentandise okulya nti njagala era wansanga ndi muntu wanzijja mu kigo nti ndifa nkimanyi saakujja mu kigo naye ate ebintu ebimu nange obyesonyiwana agambye okwate ku ssimu nze nkutabudde oba ssimu leka naawe vaawo ate omuyaye yeekaza jukira bamugambye omwala olina omulagalaavu kuba alina sente kirabika soka olindeko kati nno okulinda okulinda ayinza okukyayira abo ate ng'omukazi ye sente egenda mu maaso naye nga asajja baabaki kyekibuga kyo Kampala efirimu yiino ate nga tulaba neemanyiddwa nga munno gwe weesiga si munno gwe weesiga si munno egenda maaso ali ku mirimu gye n'abakozi bagenda maaso bakakalabya bosi bosi momo mbadde imaliriza nini twamaliririza twamwewoze buwewozi omo yenna nana ikale bosi kale neera tewali buzibu bannange kino omugenyi waffe wano era nga Shania ogenda okweregereza omuganga kye yakola yabadde ayisa abakozi bonna ayagalako endyanjula y'omukyala abo be bannange benkola nabo era teyalabadde mubalowooze nti talina mukazi n'agenda maaso n'ayanjula oli kwegamba olengerera ku nnyindo n'omanya niyekiva eruuyi bamita Charles ekajambo oli omukyala ayeri oli gwolengera omukyala ye Amina sekuritale ng'omwami oli golabe omukulu Kaboona bamita Peter kati Kaboona Peter ali mu field oyo naye tukola naye tukwaniriza bulirange ali awaka era bamwaniriza Shadia okulaga emirimu gyonna nga bwe gitambula bosi yalaga okakasa nti ayagala mukazi we abeere mu nkenyera jjukira kizudde omukyalo ono ayina keya ayina laavu ate nga akasente ko weekali just kabulamu muntu akamanejinga kati ayagala abe manager ate waliwo n'abakozi abalala ayagala kufuuka laavu manager ojja kubasinkana obudde mu maaso abalala tebaliiwo abakozi n'agenda maaso n'ayaniriza neera nsanyuse ennyo mu by'obuntu oluvannyuma laba yayanjudde ku mulimu ali n'apaakinze omanyi nakabuubi weebuzaabuza bintu byakubulankana nkugamba kino obuuka osamba nga jjanzi so ngamba nyali bintu by'okumukululo kati ali ne nakabuubi efirimu eno lwaki bagiyita munno gwe weesiga si munno egenda mu maaso
nakabubi ate banneyo nga wagudde ku musajja omusiraamu ayinza okulumya omuzinga gw'enjuki. Godwin obudde tukulinze. Ogenda okwetegereza munywanyi we ng'ajja. Obadde oninze. Ono muyita oli. Oyo yaani? Ono mukwano gwange. Ne mukulu. Watandika ddi okwagala mukazi? Ogenda okwetegereza munne yamugambe gyankulaga ekimyula kumbe ddeemuwe. Omukazi bulijjo olugenda mu katale okugula emmere ayita mu buyisi. Ku bakazi benkukwanidde okumala ebbanga. Ne musajja gwe mu bakazi bonna nga nkuyimulimulidde abadde nga amuyirimulira. Gwe kakazi gwe ngenda kuba bukubi kati. Sagala bwenzi obwo nze nvaako. Pitaako genze siina gye ndaga. Fadi nodda ku mukazi wange. Ono muyita otya? Ono nze simumanyi. Omukazi teyeeganye bbaawe. Fadi oli ku mukazi wange tulina n'omwana ewaka. Fadi mu byonna bye tuyiseemu ne nkwagala nnyo mukwano gwange ekyo kyonkoze. Nze sirina buzibu. Fadi wandivudde ku bibi yange. Gwe yitawo. Bwaba mukazi omutwale. Nze sirina gye ndaga. Ani gozze waka mu binusu ng'ano waliwo empapula. Omukazi yeekyanze. Ono yagenda akolima kale ssebo. Mwekembere ne ssente kulwokuba ffe tukolera mmwe. Ffe tuboneebone mwe mweyagale nga mweyagalira ne mu maali yaffe. Leero tugenda mu maaso. Mwebale kujja. Bw'abeera ku ofiisi aba muntu mulamu kaboona alengera. Kubannammwe nga tonnakaaba nti kampani enkoledde ki? Soka weebuuze bw'okikoledde ki? Egenda mu maaso. So ekyo kyo mukigezezaako. Naye nga embeera embi gye tubaddemu ndowooza kati sirowooza nti tukyazzeemu okiraba olw'ensonga nti okutandika n'omwezi ogujja ebintu bigenda kukyuka ate bikyukire ddala. Kino nga kigenda kubeera mu misaala gyammwe. Agenda maaso n'okulaga emisaala gigenda kyuka, balina okwongezebwa akasente, emirimu girina okyuka enkola yaagyo. Kitegeeza ki? Okutandika n'omwezi ogujja Kumbe Godwin ye team manager naye engeri gye bakubye mukazi w'amatooke alalagala ddala. Ate ekisinga okuleeta ab'emikwano okwawukana bakyala na ssente. Tewaliiwo kirala. Batandise okuzza amadaala ba general manager babanjula. Gwe ogenda kusigala nga sekretary waffe. Era sekretary asigalawo mu kifo ekyo. Mu events department emikolo. Ono yagenda okumanaginga department ya events. Agenda kudda mu bigere bya Charles. Akolenga operations officer. Byonna wali eriba ono yanyize. Tannayogera bwogezi naye ng'ekyokola akirina era ng'alina kyabala. Egenda mu maaso. Ng'agikulira ate firo ye akwasaganye ebikwata ku bitabo oba akiyite ebya ssente cash. Tegeeza nti yagenda okubeera accountant waffe okutandika n'omwezi ogujja. Onyango agenda sigala nga akyakwasaganya emirimu gye nga bulijjo okulaba nga ofiisi erabika bulungi. Tugenda maaso. Mukulu. Ono yasigala agamba ni musanyufu enkyukakyuka ezikoleddwa era asigadde kwegamba awulira emirembe mu kyo. Yagala buli kimu kigenda kyuka. Waliwo ekyatayogeddeeko. Ekyessente omusaala omutima gubadde gumukubye. Buli kimu kigenda beeramu enkyukakyuka naye byakwagala akazi b'abanno n'okyusaamu. Adamu enkye bazzaako. Bayogedde ku kyessente. Agenda kubafuna emitwalo 45 nga maneja waffe. Sente bazoogera. Godwin ajja funa emitwalo 4. Godwin waana. Amina ajja funa emitwalo 35. Amina wa 35 secretary. Peter ajja Kabona 3. Kabona wa 3. Ate emitwalo 25. Ebyo biri mu mabayayi.
mukazi okusinga mukolera wamu omukazi n'akusinga beno onyango ajafuna emitwalo 2 kasubire buli kimu kirikirya buli kimu n'akitereeza era obugalo ne bukubwa egenda maaso. Firimu eno twagala okumanya ludda gyetwolekeza ng'oggyeko ekyemirimu ono ye tannasanyukamu n'akamu wadde wanalaga nti amwenya. Boosi yamukutte mu bbwa n'ekyemisana yamukutte awaluma. Bagenda bafuna ekyenkya n'ekyemisana akasente kalyako omusana kagenda okujja nga buli kimu kerekereya ya 10%. Tufube nnyo okulaba nga kampuni yaffe egenda mu maaso. Kampuni etuuse eddugwa gyetuuse etegyeraga balina okakasa ndi kampuni etambula bulungi kyekigendererwa ekisooka. Kyonna ky'okoze kyonna ky'ogenda ekinsanyudde era nsuubiza nti tugenda kukwataganira wamu era emirimu tugenda kugitambuza n'okusinga kati ekibadde. Ekyo boosi kyakoze ono yagamba akisanyukidde nnyo era n'emirimu gigenda tambula bulungi n'okusinga nga bwe gibadde. Bagenda maaso n'okulekani basa Mukama Katonda oyo yenna abakwatiddeko okubeera omununuzi waabwe mu mbeera ebadde enzibu era basaba Mukama Katonda alabika okuba ndi abakwatirako mu kaseera akasigadde wakati mu bulamu wabeewo omukisa n'okugenda mu maaso mu bye bakola okuganyulwa era ne woofiisi yaabwe etambule bulungi. Boosi n'ayitawo meeting ewedde likambuzi gwefa gwe kyawisi oyinza otya obusiima okufuna sente nyingi mu kampuni obuuza ebibuuzo byekito anti kusinga okukola otya yegenda mu maaso manga gyenjikoledde webale gikolera naye ati kati nafunye n'obuyinza obugoba tokimanyi waliwo bawadde oli manager kati owana mu 5 Boss mukulu lwaki temwabyogedde nga boosi waali ne mukomplaininga? ebyo lwaki tobyogedde ng'omugagga akyaliwo? Bintu bino bakyusizza nnyo. nawe ojjatandika oba bagenda edinda mu mwaka ogwakwadde owa manager wano obuzikozesa nze nfunye zimalamu omukomplaining gabalemye okomplaininga ng'omugagga akyaliwo batandise kati bakolere ne tubawa sente tugenda maaso biggwerawa nyina okuba n'abakazi bangi nga bampamu sente Zirange sente zenfuna wadde bampadde 3 munange n'ayiyizaako emu ekira 0 ye Kabona Peter nankani kyoba ofunye kyekyo ezigudde mu bubozi envuswayo nga olinda ate bulere olala kuba munaye gwe ate abadde ku 2 okuzza ku 3 ekyo kita kitono. Abadde kirina cupa ddere wuli ali ku 2 abadde mu 10. Kaagandi mutaka kiki yazzaako yatandika okuyiiya ne sekuritale. njagala onkyankanyize Fahadi ne Shadia mulabu yaabwe. Omanyi Fadi kye yankoze nyala musasula. Tunuulira Amina gwolowooza noyera mukozi wa Fahadi paka gwolowooza Fadi agenda kukozesa mpaka ddi? obudde bwonna oyagota Saawa eyo n'omulewe yekyusa kati akyuka kumunga ssaawa. Linda enkya bujja kukyanga gobye. tugenda kufuna sente esingire zino zolaba Nze mmanyi tusobola okufuna sente esinga ne ku ezo. kintu kimu wefula agala Fahadi ate abali mulabu yaddala Yalabye Fadi alina omukazi gw'ayagala ayagala mukyankalanyeeko. Godwin ojaleeta obuzibu ate bankugambye nti kiwedde layira ate bamama bakyusa mangu pulogulaamu musanga Dambaale ey'embalala bw'esookawo gy'alinnya okakasa naye ebintu byonna okuleeta obuzibu gwe. Kali baalaba kyakala nnyo omukazi Fadi gw'awulira gw'ayagala. Akati kyekola nga mugagwe genda olabe wali nyala ndabika ndi nfuna enamba y'essimu mu ssimu ya boosi gwe genda. Kali boosi agenze omusajja kyekola nga adda mu ssimu ya mukama we nyalamu erinnya lya Shadia njagalamu enamba ya Shadia n'atandika okukebera ayagala agikoppololeko yagwa wuuyo gwe bakusanga gw'omanyize kasita ambye gwamanyi akyagikoppa boosi akomawo boosa kirungi mbirabye balina mission ya kusuula muntu
gwozanya n'abantu akantu katidi bwe kati kayinza okukyankalanya embeera baagala kumumalako mirembe nga nabo wejyabaweddeko so nga bagamba kuba oluyiku lwakono kyusa neddi akwongere ebayibuli bwegamba nyogeddeko ne Shajja ngero ku mitimu bali kusaawa musanvu naye njagala nyambako ekintu kakati ogenda okwetegereza obulungi ono akoze programu ne Shadia amugaye mbwe agenda walabe essaawa 7 naye kyolina okukola nyala boso mu kipayinge abenga nasobola kuleka adi alaba Shadia essaawa zinaba mulabira mukono ni kale akubidde Shadia essimu ayagala kumulaba ngenda mukumalira tajja kuddamu kumanyira bakazi babanne kale efirimu yino egenda maaso operation kwononera boss katuddako ewa Shadia kikyo kiwala kito kirina sente zaakyo abalamu ebali mu kibugaana abalina sente oba neeyo mu byalo simanyi nga balina sente zaabwe ate abayaye nayo bazibala bulala egenda maaso firimu Shadia golaba muntu kutunula nga wewe kumbe ali nyoso Hello. Wanti? Rachel katusinkane ku ssaawa 10. kakati yadde ne program yokulaba Rachel